Engeri gy'amwewereddemu okumutta bannange akatambi nkayina mu maaso awo ate Olutalo lwa Zubeida ne Zahara Toto bannange tebinnaba kuggwa n'akamu. Rape mukyala Bindeeba naye talubuzeemu. Wuuno omukazi yasalako amabeere bannange naye kyetaagisa nga mmwerabiddeko. Mugamba mutya, mwasiibye mutya? Kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba viidiyo eno mugimpere like era ninsaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesibwa nga byonna byemba ntya. Sigenda Krisa era nga nkusanyuse ne mwana muwala King Dionse ono nno nga yasalako amabeere bannange. Nze sigenda muyita nti musajja kuba nze nkyamutwala nti mukazi wadde ye munnange yeegulumiza yeetwalira nti muki nti musajja munnange mabegakaawo yatulabako ka vidiyo nga bamusazeeko amabeere era nga ali mu ddwaliro naye munnange ate olunaku lwe yafulumiza ekifaananyi ekyo nga wookiraba munnaye ng'ekifuba ky'abasajja ng'okwali embeere tekukyali kuliko era nga woolabira ddala omusajja kale bannange ne weebuuza eno ensi egenda tutwala. Bannange byo bikutabulira ddala ate ye mukyala Bindeeba alayidde okufumba mu bufumbo bw'emiggo ye munnange era Bindeeba woba olina essubi ery'okubonyabonya rape mukwano ono yeesi wa kufumbayo katono nnyo ka vidiyo nkayina wano ate tweyongere. Ntya Allah sitya abantu obulamu bwe bwabuganye mu bufumbo nekyo bbanga kimanyi nja kuvaayo. Yes. Achimanyi. Ekyo nakimugambirawo from the start. Ebya public tebinkwatako. I have seen the public judge me from nothing to where I am today, and they admire who I am because I'm very outspoken, so that they can never change. So you know bakwata obubi? Yenna kito yeewera mukyalako okuteera agamba nedda nitaza obufumbo bw'emiggo bo sisobola kuyimiriramu wadde. Naafumba ono okay katusabe munaye Bindeeba abeere nga musajja mubuuliro manyi waliyo abasajja abeewunza ate bwe nkuzaako eno mbaaso awo ngenda kuba nkuwa ttiimu zonna okuli ttiimu ya Zubeida bannange kyekoze Zahara Toto kyo kikabuka ate wamu ne ttiimu Zahara Toto kyekoze Zubeida bannange obutami mbuyina mu maaso awo ate Olutalo lukulidde ddala bannange katubirabe nabyo ate era tweyongereyo. Bannange kino ekikazi ekyekanikiridde emiziina ku mutwe kitufuukidde ekizibu. Kino ekikazi mu bwongo bwakyo kirowooza kye kinna abagereka oba kye first lady. Si yeggwe Kaataaha, si yeggwe n'abagereka Sylvia Nagginda. N'olwekyo bw'obanga weepankamu eno society weepanka empola kubanga okuva n'olwaleero tugenda kunafuya. Ofuukiridde banne ekizibu muno omulwanisa gwe yamulumbye omulwanisa agala kumujja ku mulimu gwe mukama we oli okumunenyeze ku mulimu gwaliko. Mukama we wabanga tanalaba nsobi Zahara zaakola wabadde tulina right kumunenyako. Why are you bringing down other women in society? Gwani oyina buyinza ki wano? Watandikira mu Nigeria nawe gy'osombatiko obutama n'obutiko obutama n'obanga avubise ekigaati ekyonoonese mweyo figaye kulinga ekigaati kya Buffalo. Ani gunafuya banno basanze bezimbidde ebyawe mu industry batikyenkanyambiira ova eri obutiko obwo obutama yenna mumpi alinga ekisotto omugoyo mbwanafuya banne mwebyo bisikini kalabye ebimulinga eddagala lya haba ebirijjanjaba ekifuba. Nafuya abaana be bakuzaala nabo nafuya abeewammwe. Kyokka olwakigambyeko nti kyekanikiridde emiziina ku mutwe kyekanikiridde obuwero ku mutwe ne kivaayo ne kigamba nti Zahara yalumbye obusiraamu. Eddiini si ngoye. Osobola okwekanikirira ebyo emiziina gy'egyo egifaanana ng'amasooka g'omuwoodi emirundi 10 naye nga tolina mutima mulungi oli mu kulwanisa Zahara. Obinsanya kiggwe kizunga n'obubeere bwa Nambaale. Leka kumanyira banno nga tulabika bulungi. Toli mulungi totakula ntalo. Tonavuga Range Rover totakula ntalo. Oli mu kamotoka kalinga akagato k'abaana akamotoka kalinga akayumba k'embwa totakula ntalo. Bakuwana kati genda nange ompawo abiri. Bwefula mbugwe gwanafuya wano buli omu. Nekikola shombo semanya musereno olumana nekiyita MK mbw akitekemu ssente. Tugezako kwegobako basajja eno gwe obesembereza bolwanisa banno abatawagira abo basajja. Eno ekitegeeza ebadde political move. Oli ku propaganda yakulemesa banno mirimu. Tugenda kunafuya show y'abantu tebagenda kugijjamu tugenda kwogerera ojja kutegeera nti toyina ky'oli wano gwe. Stupid girl. Wenna ogenda ne weekanikirira omudondi gwa wuzi ku mutwe n'olowooza nti oli bwakabi. Ofumba mu nnyumba efumbamu omukazi omulala. Omusajja gw'olina mukyamugabana. Naawe ngwa bayita mukazi. Omukazi nga mukazi ddala tagabana musajja. Period. Lekera okumanyira banno n'ebisikirinkale bikulinga akasaketi k'ebinzaali. Who are you?
onafuya banno gakyali mabaga tugenda okunafuya ggwe ojja kufa otulojja kyagala otusirwalirako. Ate awo tutuuse kati maaso wano nina ttiimu Zubeda bannaye katubirabe nabyo era tweyongere naye nga kiki ennyo lwaki bannange muvumanga nange ffenna tugenda kufa tugende wa Mukama Katonda bannaye gamba tuuseko wanate videos ekyokola siina tubirabe ati tweyongereyo. Polisa eri dini y'abantu ab'ebitiibwa abantu abasuubuzi abamanyi mu ggwanga obwo bukaya buleze bamama baffe bajjajja baffe basenga baffe bonna bajja tinulu mpungu ffe tukwidde emikono gy'abantu bakyala baisiraamu nga basiba obukaya ffe be wavumye ebiviiri ebyabafu kakati ffe abambala naffe tuveeyo batimu biviiri batimu miwiivu tuveeyo olabe please mukwate entalo zammwe mwesootinge mugende mu bato yammwe wavaayo novuma za toto n'omwana wo naavuma za hatoto omwana wo zatoto yagaba emirimu ku TV era yali supposed okureceiving empapula za muwalawo mwebe temubitunuulira mukosa abantu mu bugenderevu mwe nga temwagala kubakosa muleke omuntu abeere kyalina okubeera abantu abakoze amannya gaabwe ne bagakolerera mubaleke gwe oyagala kumuwalampirako nawe bakumanye ate still omujolonga ye yakusooka okukola erinnya lye era nze kyannyombyanga nabo kunvuma nga nze nabasooka okukola erinnya. So, ebintu by'okunyigiriza abantu nga mwe temwagala bagambako kyekimu ku kya Sekawumalu. Ono nno mulwanyi Zahara Toto omuntu omu n'essaawa zino agasa abantu basatu okuli Diana Nabatanzi ne Tash Habi akwotadde ne Zubeda bannange era ng'aleese obwino wa Tash Habi ono wa bibi Sterefina agambye munnaye ngenda kitono nja kuswaza kuba gwe weetunda weetunzi oliawo okola bukozi plastic surgery era munnange atukakasa atugamba nti agenda tuwa ne lisiti y'abasajja n'amannya gaabwe location buli kimu wamma kwotadde n'ennamba z'essimu ez'abo abasajja ate Tash Habi munnange bakola kibe yeetunda kale wo mbutuufu olutalo ddo lukulidde ddala nova ku muntu akuyinako bwino yenna simanyi nakamanya mukazi watulaka watankudde byotaasobole bannange Zahara Toto nga mulwanyi omuntu omu n'agatta abantu basatu ate nno yakyali ku toopu kale munnange ate awo tutuuse nga tolina kyotugamba zo ttiimu omuliro guyitingana ne naye ng'eri ku toopu ya Zahara Toto ate bwe nkuzaako eno ewakuna ne bonnamboozi bannange obusungu nga bungi nnyo maaso wano nina akatambi bannaye katukalaba ate tusobole okweyongerayo bannange kyetaagisa nga nammwe ate lwaleero olunaku lwa ssanyu nnyo gye ndi olunaku luno lwe lunaku lwe nafuuka maama mazima lwe nazaala omwana ng'asooka mu bulamu mwaka kyogo tebikwatako n'abaana bamala kusoma taata so sebo nzikiriza kati oba kino kyakoze eki oba kye bayita okuba omwenda ne maama go agumukubya watali kwewolereza kati obwe nkuzaako eno ewa Ryan Sikini munnange abangi gwe bakazaako ya taata champion gudo munnange maaso wano ate alina kyali mukola n'omutabani maama mu budde bwabwe obwedde ebe nga banyumirwa akatambi kalina maaso wano katubiraba ate nabyo tweyongere.
Bakubalo ekagana amasasi gagali ugalikayo gudu. Tochalaba. Kalikwe. N'alabye bantu bawalana ono ye ate ye mugiddeko enkofiira bannange abantu nga banyiiva ensangi zino maaso wano nina akatambi mwana muwala ayina ate byayogera ku Alien Skin. Ayagala kuwulira ku mannya g'abantu abamu mu matu gammwe naye munansonyiwa nina okyogerako. Alien Skin toweetaaga kunsisinkana seetaaga kusisinkana okummanya ekyokubeera nti ffenna tuli bannayuganda kitumala bumazi. Alien Skin oli musajja mukulu weweekwata mu mpatanya z'obubina osobola okuwulira nti waliwo envi kitegeeza oli musajja mukulu akuze. Era ekyokubiri Alien Skin gwe oyina chance nti Mukama akyakuwadde chance nti osobola okukwata kabigiji mu mukono guno ogumu n'okwata n'akakola mu mukono ogw'okulala. Kitegeeza okyasobola okukozesa emikono gy'ebiri, okyasobola okusamba bibayiki byo n'emmotoka ng'okozesa amagulu abiri. Okiwulira, okyasobola okwogera n'omumwa gwo bulungi nga toyogeranga zoro. Naye bw'obeera nga Katonda akyakuwadde omukisa ng'olina ebitundu byo byonna eby'oku mubiri ng'obiyina naye nga wallaahi obwongo bwayikamu asidi nga mu bukulu bwo bw'okyasobola okukola vidiyo n'abasajja nga ba mindset abafunye envi mu mpatanya z'obubina nga zinaatera bayitamu zibatuuke mu biwato by'omu mugongo nga tebasobola kutegeera. Gwe bodda ku live ne mugezaako okumookinga nti babasaba mbu babagamba mbu free bring back our people. Alien Skin ani yakugambyeko nti Alien Skin komyawo abantu baffe? Alien Skin oli musajja mukulu. Waliwo ebintu ebimu ng'obyogera nga mubyogera nga muli mu kusaagirira, mubyogera nga mulaba nti nno kye mukola kye kituufu. Alien Skin nsaba Mukama Katonda ono yatutonda ku dduniya kuno akuwe okugezesebwa nga takujje mu bulamu bwa nsi eno, akuwe okugezesebwa ng'okw'omuntu yenna ali eyo ayita mu bulumi nga ekibumuyisizaamu gavumenti ya Mwami Museveni. Alien Skin njagala Mukama Katonda akuwe okugezesebwa nga newe kitaba nti nno bya politics wabula akuwe buwi kugezesebwa akukutuleka amagulu gombi osigale kiwuduwudu. Njagala Mungu akugezese wallahi. Nsaba Mungu gwe yatutonda ogezese omuddu woono omutemeko ebitundu bye at least emikono gyombi n'amagulu osigale kiwuduwudu nga wooli awo. Tulaba akakoola woona akakwatisanga ekiwuduwudu ne kabigiji n'okalya. Kyokka nekyewuunyisa yali bana mukyala muzadde ng'alina n'abaana naye maama olwolumu tufugeko ate ku mimwa gyaffe waliwo ate wetukikyussaamu oba bannanga ate wenkuzaako eno ku basibe baffe munnanga abantu bavuleyo ne beemulugunya kugamba era nga kigambibwa nti akawuka ka siriimu kayitiriza okweriisa enkuuli munnaye mu basibe ate naddala kasinza okweriisa enkuuli mu basibe abakyala munnaye ku 100 ogenda sanga abantu nga 15 bokka abatali balwadde basiriimu bannange ate bwe tuli mu sayidi eyo kwegambawo bintu bikaabiza ddala amaziga ate bwenkuzaako eno ne bannange bantu mmwe kiki ennyo lwaki mukwata bannammwe ebifaananyi nga tebeetegese lwaki mukwata bannammwe ebifaananyi nga ne bannange ate awo we tuli munnange mu oligino kala zaffe nga ate wano nga tuli mu firuta kale ate awo tuuse bannange bintu byo byonna byakuyeyiya byakutetenkanya ate bwenkuzaako eno omwana muwala Grace Kano nno munnaye ng'avuddeyo n'asiima Suzan Bujingo oba makula ga Bujingo ate munnange olw'omutima omulungi saako ne Bad Black era nga munnange abeebazizza ate okumubeerawo mu biseera biri Prince Oma we yali ayagala omusuula eddalu we yajja n'amugwisa mu laavu mu kaseera ke kamu n'amuleka wakatambi kayina mu maaso wano katubirabe. Bad Black nangamba Grace nagamba mpa ku muntu gw'oli naye awo ebyavuuka yabiteeka mu kibuli nti kati ogenda bira wakuwamba akutegedde kati olaka toli fine
n'agamba Kasule enkya ssaawa 3 ntuukaawo nnyamba Grace mukwatirawo kiba kyetagisa musibirawo mu room musibirewo era nali mmenka nziruka Kasule n'agamba Grace badi black ajenkya talo najja uyatunula ku mwana wange Madam Namuyimba amazika ne gamuyitamu bad black owafe yes original era n'amwambula kuba yali alina wounds n'amuwazika ku mubiri gwe bad black kuba yalina kubanga tasobola kutuula naye nga alina kubanga yeebase n'amusitula n'amunaazaawo mangu nagaa temumwambaza mpale bad black n'asitula omwana we nga talina mupamba n'agamba tugende yes nitugende wa mami nanga Grace mukyala gwe nkutwala mukyala musumba mukyala alina Katonda yali yamuŋŋambye dda ye mukyala Suzan Makula Bujingo bad black ajja akugamba nkutwala twala wa Suzan namala nenzikiriza kubanga ne Kasule tetwamuleka mabega kuba kwali akabuli ka bad black anti naye omumanyi n'agamba tugende kati nintula mu mmotoka nitugenda byansobera endongosa olobanga olina buli kimu nga buli kimu sente weziri erinnya weziri naye ng'oyita ku bantu ng'oyogera wekka kisoboka ekyo yes ate ne basigalira nga bakkomerera ofe ogende mugere nagenda naye nga toyina buzibu buli omu n'akujaji nga buli omu n'ayogera nga bw'ayagala ne bakuprovoke nga n'oyogera ebintu ku kamera ebyekisiru ne basanyuka talenti efe kafe olwo n'omuntu omukulu ali awo juze yagamba Grace esimata kyasobola kudda abantu kuba talenti yagisaagisa nga oh my God simply because you don't know me ndadi alina ekintu kyasinga okwogera ng'abuulira muzeeyi Bujingo nti manya standi yo nali simanyi standi yange naye simanyi wenyimiridde maya nenkimanya bantu tewamukyala akwetikka bad black big up on yourself webale nnyo bale ddala aneetikka ntwale wa maaza mweyitira maaza Suzan waliwo olumu ekinsukkako bayi tusaagasaaga nnyo naye nga amaaza antwale wa mami mukuntwise wa mami naye sense zange okumandoza era sizaaliko tutuuka tutudde bulungi mami atuwubudde babatusiza wa ku church owaka waliwo wetwatuukirawo ku offices za church girl alina church girl foundation omwana w'obuwala yes wakolera charities wetwatuukira lwatuuka manaye mubuuzizaako mami agambye nsanyusa okulaba mami yasanyuka ate nze yali asinze okusanyuka kati wali bwe twava mu ddwaliro there were some bills byesigenda mentioning omanye ebya sente abantu we batyo abayambisa omukono ogwa ddyo they don't even care about how much they have invested in you and nyiza obutaddayo nti ku ddwaliro yasasulawo sente wesi ne wesi nagamba nedda kitegeeza shanika we yakujja kazigo yakutwala mu ddwaliro yantwala wali olwonva kazigo yewaali omanyi maddaka yeyajja ebintu byange mu apartment yabijjayo n'abiwumbawumba n'abiteeka munanga nkutwala wa maama olw'okuba ndi maama manyi kyoyitamu nampa obudde nambuulira netuka wa maama netusooka netusaba lwamala okusaba mami nambuulira ebigambo mwana wange maze ebbanga nga nkunoonya ne lwakuba nali siina bulungi access ekutuukako if I'm to describe mom I won't talk too much sijja kulowooza mbuno nze mumanyi nnyo era neewuunya n'abavaayo ne bamwogerako mbuno ali bwati ne bwati nze nabeera ne mami emyezi gyali ena kuba naakavaayo juzi ekyaddala embeera gye baali bamwogerako saagiraba ate omumanyi Faruku ndi open tomumanyi mukwogera nandibadde at least nkayisaawo neŋŋaa naye kino kyansobola okugamba ku mami nga bwe yantwala nga omumanyi nange bwe situdde olwo akukonvinsinga ati okutwala okunkonvinsinga Kasule tugenzere Kasule yanvuga mu motoka yegooza mami yatudde yagala akaana oyagala kuzaala akantu kafuusa akantu kaagala kudduka kudda mu nsi sitaani gyakawambidde gye kadda olwo pasta nga waali pasta teyaliiwo yes but of course maama byakola ne muzeeyi abakimanyi munange ntuuka ewaka ewaddadi wemwagambira nga mbu bad black bambi essimu yali nga zireceiving nga ndi eyo nga mami tayagala asumbwa mwana we ntuuka aka Faruku ayisigadde nange zibuna okunnyonnyola wano
tewali yanziyako simu nasigaza simu yange naye nga nange kenyini saagala kwepostinga nali nfaanana bubi. Mommy started feeding me. Mommy started treating me like a baby. Omanye ekyo ekibeera nga wakagenda oyagala okwebaka mbulira olunaku lulamba nga tafaayo. Agamba maama bantu bange dde olutalo lugenza ate ku another level bannange era akatambi maaso nkayina ate ye naye tashi ng'aweereza ate Zahara Toto bannange bino binaggwa bino byakuggwa. If you know me, you would know. Nina mukwano gwange right now ye osimu yenga. You understand? He knew me kuva buto nga mugamba njagala kuyingira majje kulwanira ddembe ly'abantu. So you wouldn't expect me because ndi ku TV yake ekisiru nti you will manipulate me and make me a fool like you are. Tell that bitch, I'm not a bitch, I will never be. Ate waba yogedde ku bantu ebyekisiru nkiterekedde ebbanga. So maybe this was the right time for me to come up and speak up. Amanyire abetunda naye. Dash katono nnyo because you've always been this kind of a person ayagala olwanira eddembe ly'abantu and you just wabadde owuliramu ggwe muli nti this was the opportune time okuba nti yamanyidde Zubeida. Banji bamanyidde going on in Uganda. That was the epitome of it. Show eno ng'otegeera ekigenda maaso so tandikirawo si Zubeida. Okay, nanti kyendi mu kugamba nti ebintu byazakola from behind. This was the epitome of it okubanga kino kye kyasinze okujjayo because she was putting a woman down. Wait a minute. But don't you think that you're going so hard on her to call a fellow woman a bitch or malaya? Bameka bayise bitch. Bameka. Don't you think Linda ko muganda wange? Linda ko muganda wange. Mbadde njagala Linda ko muganda wange ombuzize ekibuzo ndi mukuddamu. I love it. Ask me, I reply. Bantu bameka bayise ba bitches mu Uganda. Yayimirirako nagamba mbunkola interior because inoonya basajja. But nze nina director waffe akola ne ku Bulange. You understand? Madam Letitia. Nze nasoma nkimanyi ne ku live eno kuyinza obbaako omuntu amanyi. Nava mu secondary school, I had never dated. I was the head girl of the school kuva mu senior 2, not because I was stupid, because everyone knew tertiary focused woman. You understand? But because I'm on TV with you and stupidly you think I would actually stoop low as you are, nja kubanga nzaala abaana mu basiru ab'enjawulo. Wemba kikoze God forbid buli omu asobya nga we namugambye she is depressed yakola ensobi atoninge down takitekako ffenna. You understand? Wemba nkoze ensobi zange mu future it will depend on me okwetonda oba okukyusaamu. Yakola ensobi ze yakola so akkirize nti yazikola afuuke omukyala afune n'omusajja ajja omukkiriza nazo. So tafuula buli mukazi mu Uganda nti muntu mubi, tafuula buli musajja mu Uganda nti user. Ngamba nnyo most of my friends, I know someone might know me here, woba nali njogeddeko nawe nkugamba nnyo there are good people out there. Sometimes people believe buli muntu mubi because you are bad. Abantu abalogo bakkiriza nti buli muntu mulogo, omuntu omubi akkiriza nti buli muntu mubi. Ne buli wobeera omuntu omulungi okkiriza there are good people just like you out there. Oba muntegeera bulungi. Mulekerawo okulowooza nti because oli bitter, because oyagala buli muntu abeere muntu mubi nti buli muntu ajja beera omubi. There are good people, you know. There are people that are actually accepting second chances in their lives. So saagalira ddala musege kumanyira. If you know me, you understand? Nga wenchogerera nkiddamu saagala kamanyiiro nsirika nnyo naye amanyidde abantu ekimala. Let her keep quiet and shut up. That's all sikiddamu. Yes, ma'am. Period. Yagambye mbu someone commented on her post nagamba nti Tash awolereza Diana kuba wamuvuma nnyo. Nigga came up and said Tash ne Diana basharinga abasajja never ne mugamba bitch come out with receipts. Oba muntegeera bulungi buli muntu amanyi sibeera nko mu bintu bya kisiru kumpangisiza kayumba. Some of them Zahara Toto nakula mulaba, by the way nakula mulaba nga ndi mu ssomero. Linda ko baby oli muganda wange gwampise ku live sandize aba YouTube abankubidde bangi. My love, I love you Kiki kamale ensonga yange. You understand? So kyenyinza obbagamba this girl twakula bangi tumwegomba nga ndaba muwala mulungi. You understand? Tusoma tukula olaba omuwala w'obuvunanyizibwa wakabi ku TV ne n'okula nze nga nze takumanyi kikukwatako tamanyi kyamaanyi. First of all, munaku muzibu sijja kulimba. Nange ndi munaku. You understand? But, newoberanga mu nsi oyina ky'olwanirira. Not ever allow omuntu okugula emitwalo 2 oba bukadde 5 osse munno wansi. You understand? Kyekisinga okunnuma. Nze wano siri ku Shamimu. Omuntu yenna ategeera nga wagoberedde message yange. It is about stop disrespecting